Ntamo Bobi Wine era nga nange mutuuka kwebaka olunaku lwa Sande twafuna ekikangabwa twawulira nti munnaffe Jerry Nakimuli atudde ku maaso. Amazima amatuufu tetunnamanya kituufu kyamutta naye kyetulishuwa yeyeevuga mu mmotoka ye ng'agenda mu ddwaliro. Ekyennaku tiwayitawo akaseera katono ne batuwa amawulire yali avudde mu bulamu bw'ensi eno. Postmortem yasoose naye tennatuwa answer eri conclusive, wabula baatusabye tutugumiikirize nga weeks 2 okunoonyereza okulala kukolebwe banatuwa answer, era tuli mu kugumiikiriza tuyinza okumanya ddala kiki ekyavuddeko okufa kwa Helen Nakimuli. Nakimuli nga kyali mulamu ffenna tumujjukira yali full of life. Mu mbeera eno gye tutambuliramu egy'okunyigiriza ladala amazima amatuufu bw'oba ng'oli mu opposition mwera embeera gye tutambuliramu, kizibu nnyo okusigala ng'oli musanyufu, kizibu nnyo okusigala ng'oli positive olw'okutulugunya n'okunyigirizibwa okwetoolodde eggwanga lyaffe. Naye Nakimuli abadde example ey'ekituyigirizibwa nti bw'oba ogaanye ekintu ekikyamu kuyingiramu ekijja kuyingiramu. Mu byonna byonna by'abadde ayitamu Nakimuli yasalawo libeere only skin deep. Nakimuli yasigala nga ali positive, abadde full of life, anyumirwa nnyo ebyemizannyo, ng'anyumirwa nnyo music, nga muntu munyumya era ng'alina emikwano mingi. Abadde living proof eya positivity. Obutafaananako n'abantu abalala bangi n'emirimu gye gya parliament Nakimuli yagaana okubeera corrupted era yagaana okusirisibwa. Yasigala asitula eddoboozi lye ku lw'abantu ba bulijjo, nga n'ebiseera ennaku zino ezisembyeyo ez'obulamu bwe tumulabye nga Nakimuli abadde eddoboozi ly'abantu ng'ayogera ne ku bintu oba oliawo bitiibwa abantu bangi nnyo okwogerebwako. Ne bwe aba ng'abadde amanyi tekibadde kya bulabe, Nakimuli abadde strong mu mbeera gye tumanyi eyeraliikiriza abakyala, kubanga abakyala babadde target ebiseera bino ey'okuwambibwa, ey'okutulugunyizibwa, ey'okusibibwa n'ey'okuttibwa. Abakyala bangi mubalabye nga batuusaako ebikolobero. Saaba zino omukyala wa personal assistant waffe Sheriff Najja yawambibwa n'asibibwa mu barracks ya poliisi era ebikolobero ebyamutuusibwako abenyumyanga lutabaalo. Mu mbeera eyo Comrade Nakimuli yasigala nga mugumu. Kyanaku tetumufiiriddwa ku myaka 40 tubeera tumanyi ng'enjogera bwegamba nti life begins at 40, obulamu butandika butandisi. Naye Nakimuli ye ku myaka 40 abadde nga byonna by'alina okukola mu bulamu abikoze. Abadde yakawangula ekisanja kye ekyokubiri okudda mu parliament. Achievement etali nyangu nnyo naddala mu bakyala ebiseera bino obulamu bwe batambuliramu. Abadde ne plans ng'era omuntu omulala yenna, kyanaku nti plans ezo tazituukiriza. Mbo be nabadde nnyumyako nabo bantegeeza nti bwe twali eruuka mu kuziika mwannyinaffe Edith Katende Mufumbiro omukyala wa Waiswa, Nakimuli yali musaale mu kuŋŋaanya amabugo n'okuŋŋaanya ssente zinayamba famire ya Waiswa. Teyamanya nti naye yali abuzaayo wiiki emu yokka ave mu bulamu bw'ensi eno. Kati ssaawa zino tumuyita mugenzi. So amawulire ffenna bwe gaatutuuseeko gaatukubye wala era ebigambo byatuweddeko, kubanga Nakimuli si omuntu gubadde osuubira okufa. Nakimuli kabadde kabonero ak'amaanyi aka consistency, ate ye okuba nti abadde mukyala ng'ali outspoken, nga muto, nga muyivu, nga mugezi, nga mugumu. Ebyo byonna byonna ebitendo bitufiiriddwa. Eri muwala wange Suubi Namirimu Melanie, munnange ekitalo nnyo ekyamaama ng'omwana omuyeka bw'alese.
ate ku myaka emito kiyinza okubeerera ekizibu okubitegeera bino ku ssaawa zino, biri confusing mu bwongo ne mutima. Naye njagala omanye ensi yonna kati ekutunuulidde. The whole world is watching you and we are proud of you because of your mother's achievements. She lived an honorable life. Ekitiibwa maama wo kyeyalwanirira kikutunuulidde. Era olwaleero nga tuwerekera maama wo, njagala otunule nti n'abo abatakkiriziganyanga naye, n'abo ababadde ku sayidi endala, we bali olunaku lwaleero olw'engeri maama wo gy'alivinga obulamu bwe. I hope this will inspire you. And I hope in the future, when you're old enough, you will read about this situation. You will read about what Uganda was going through in 2026. Ojja kulaba byonna ebyaliwo n'embeera bwe yali mu Uganda mu mwaka gwa 2026, era nga ne maama wo yabusulamu obulamu. I hope you'll be able to understand the sacrifice that your mother gave. And I hope you will be able to forgive her for the days and nights, sometimes weeks, or even months that she spent away from you, working for a better country. And I hope you will live your life just like she did hers. Eri mukadde waffe Reverend Father Walusimbi atuzaalira Nakimuli, mukadde wange, ebigambo gy'oli by'amazima bitono. Nzijukira bwe twali naawe Kalangala, ng'otuzaamu amaanyi, ng'otusaabira essaala, ng'otuwa omukisa. Kyanaku nnyo. Tikati munnange omanyi naffe tetuli naye olunaku lwaleero, ekitalo ddala. Simanyi bwe nnyinza kugumya taata wa mu Buganda, tumanyi n'erinnya ly'otuuma omwana oba afiiriddwa omuzadde oba omukyala afiiriddwa bba n'ebintu bwe bityo, naye tetumanyi linnya lye tuyita muzadde afiiriddwa mwana, kuba obulumi obwo oba oliawo buli unfathomable mu culture yaffe. Naye tukusabira Omukama akugumye taata. Eri bannaffe mwenna aba NUP ne bannankyukakyuka mwenna, bannange tugume. Tusobola okukaaba, tusobola okunyolwa, tusobola okugwamu amaanyi, naye tetusobola kumenyeka, tetusobola kulekeraawo, kubanga abatunyigiriza ekyo kyennyini kye baagala okulaba. Baagala kulaba nga tuweddemu amaanyi, baagala kulaba nga tupoye, baagala kulaba nga tuwanise. Ate tetusobola kubanga tuba tuliddemu ere ne bannaffe bonna bonna olukwe. Nkakasa ekijja okusanyusa Nakimuli okulaba katu maze omuwerekera, ate ne tugenda mu maaso n'ogwo omulamwa gwabaddeko obulamu bwe bwonna, era gwe omulamwa gwafiiriddeko. Tugenda kuziika mwannyinaffe, tugenda kunyolwa, ne bwe tumala tugenda kusituka tusonge embere, tugende mu maaso, kubanga ekyo kyetwafiiriza eggwanga lyaffe, ekyo kyetwafiiriza emitima gyaffe. Tulina okugenda mu maaso nga tulwanira eggwanga lyaffe paka nga tulitereezezza. Ekyo kijja okuweesa bannaffe bonna bonna ekitiibwa. Kumula mirembe munange Nakimuli. For every tear we are going to rise in power. For all the pain we are going to turn it into motivation and keep going. Tusigale nga tutambula, tusigale nga tuli b'amaanyi, tusigale nga tetukkiriza kuwanika, kuba kyekyo ekirabo kyokka tetuyinza okuwa munnaffe. Kumula mirembe Honorable Nakimuli. Mukama akusaasire byonna ebyakusobako, naffe tukusuubiza tetugenda kulekeraawo paka Uganda ng'etuuse eyo nawe gy'omanyi kyerina okutuuka eweyagaza abaana baffe n'abazzukulu. Rest in peace, my sister. People power! 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 People power!